Ebyokwerinda ku kkooti enkulu mu Kampala binywezeddwa ng'abateberezebwa okutega bbomu mu Julayi wa 2010. Omwafira abantu abasoba mu 7 batuusibwa mu kkooti okuwozesebwa. Bano babadde basibiddwa empingu ku magulu ne ku mikono wakati mu kwerinda okw'ekitalo. Kkooti ejjudde n'ebooga abantu okuli ab'enganda z'abantu bano ssaako abafiirwako abaabwe. Bano bongeddwako omuntu omulala, Dr. Ismail Kalule, ng'ono mu kusooka yali yaggyibwako emisango gino kyokka nga kati gavumenti egimuzizzaako ng'okunoonyereza kwayo kulaga nti alina emisango gye yazza. Bano olutuuse mu Kaguli ne bagattibwako omusango ogw'okuba n'akakwate n'akabinja ka Al-Shabaab ne Al-Qaeda ng'ate bakimanyi bulungi nti kyali kimenya mateeka ga Uganda. And the same persons who are in the dock and others who are not in the dock on the 11th day of July 2010 at Chadon Rugby Club, Nakawa Division in the Kampala district, Mali Safato, Mana Nabachwa, Brenda. Wabaddewo katemba mu kkooti ng'abooluganda okuli Isa Ahmed Lwima, Hassan Haruna Lwima ne Batemuto Abeka nga beegaana emisango egibateekeddwako. You murdered Sanga George. I plead not guilty. Accused pleads not guilty to count number 12. Abawabi ba gavumenti okuli Dennis Anguzu ne Joan Kagezi era bawaddeyo alipoota ezaava mu kunoonyereza ku nfa y'abantu bano abattibwa bbomu omu ku omu. Oluvannyuma baziddwayo mu kkomera e Luzira.